Honorable ebintu byonna byaliwo ku Honorable Segirinya wabiraba bwe byali naye kiki kyonna kiki g'olaba ekyatusizza embeera okubeera bwetyo ne muganda waffe omutwala mu ngeri etaawomeseza Nakabululu. Badde njagala ensonga eyo gyogereko kubanga gobadde obulayo mu bannabyabufuzi abagundiivu. Kisooka njagala okugumya famire naddala maama naye ne bannamwandu ne bamulekwa. Oluusi omuntu ng'akuvudde mu bulamu obw'ensi eno twayagala ate kuwulirayo debate ku kino nekiri naye ku Segirinya tekyebeereka olw'embeera eyaliwo n'ebigambo ebikyatambula. Nze ngenda kwogera okusooka nga eyaliko mu paalamenti naye ekyokubiri ng'omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi eza bulijjo kubanga ebyabadde mu kuziika Segirinya okuva lwe yafa okutuusa lwe yatuusiddwa mu ntaana tebyabadde bya buwangwa oba bya ddiini oba bya nnono. Ebitundu 97 ku 100 byabadde bya bufuzi. Era Segirinya akoze contribution nnene ku sheepu y'ebyobufuzi by'ensi eno naye ate okufa kwe kulina ttooki nnene era gye kwakubye esobola okulaga abantu era ekifaananyi ekituufu ku bantu batamanyiiko kifaananyi kituufu. Okusobola okufuna ekifaananyi ekyo tuyinza okuvaako wansi waakyo gye byatandikira. National Unity Platform kye kibiina kya Segirinya era mwafiiridde era y'omu ku babaka baakyo 56 abali mu lukiiko lw'eggwanga babadde 57 kati yasigadde 56 basigadde 56 abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. N'olwekyo abadde wankizo eri ekibiina kye nti ku babaka ba paalamenti 555 Nuupu erinako ababaka 5 ebifo by'ababaka 57 nga ne Segirinya mwabadde. Ekyo tekibadde kitenne nga contribution eri ekibiina kya National Unity Platform. Era ndowooza nakyo kyamukolera contribution omuwa tiketi y'ekibiina kyayo oba oli awo nga teyali wangudde nga tiketi teyamuwanguza. Emabegako amawulire gafuluma nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP yeemulugunya oluvannyuma lw'okulonda kwa akalulu ka by-election ey'Ekisolo ng'anenya ababaka ba paalamenti okuba nti baamulekerera. Actually tiyatuuka omulundi ogumu mu field ng'omubaka wa paalamenti gwalinamu ye Sewungu, Honorable Sewungu ab'Ekisolo aba 57 nga tebaliiwo bonna naye nga bagenze ku lutalo lw'okufunayo omubaka owa 58 omu. Kati bwe babadde baviiriddwako omubaka owa 57 baalabise bangi naye nga mu kugenda okunona owa 58 baaliyo Sewungu. Ndowooza sirina mulala nange gwe njukira kulabayo olubali mu kamba election kawo Ekisolo akawedde Honorable Kyagulanyi yaliyo naye inanti yaliyo naye ye si mubaka wa paalamenti ngambe nti ye yali yeemulugunya nti ababaka be baamulekerera ku 57 yalinako Sewungu nga bagenze okunona owa 58 kaakati baafiiriddwa owa 57 ate baabadde bangi mu kuwerekera ono naye nga baali batono mu kunonayo omulala. Njagadde ekyo kubanga Segirinya ngambye nti alina ttooki zasobola okutumulisisa ne tuziraba. Nze ndina omukisa nti Segirinya ne Honorable Sewanyana nali nabo kumpi ebbanga lyonna eriweza kumpi myaka 2 nga bali mu nkomyo. Era sirina kooti gye saalimu nga babunzabunzibwa naye ne mukomera nga neewaayo nga tugenda ne tubalambula. Mubamu ku babaka bemmanyi abalambula ennyo
omugenzi ne Honorable Sewanya n'oyo yali Honorable Semujunganda bambi yabalambula nnyo naye OFDC nnyo ne mu kooti bambi. Omulundi ogumu nali njogera ne Seggirinya oyo abantu njagadde tusooke tufune n'ekifaananyi kubanga Seggirinya tulina ffe abantu obubonero bw'okungulu bwe tusobola okugamba nti bwe bwaviiriddeko obulamu bwe obutawangaala. Yes. Ekisooka ku bubonero bw'okungulu bayita immediate causes yatulugunyizibwa n'ateekebwako ebisango byolowooza nti tebyali badde nga biteekebwa ku muntu nga Seggirinya. Yes. Nga bya kito nnyo era nga bya kijega nnyo kufa abalaba nga tubirabanga ebisesa n'okusesa naye gwe babitaddeko ng'alina mu kkomera ali mu kkaaba maziga naye atuuka n'okuba ng'afuna beyiro ne baddamu ne bamukwata era ne bamuleetako n'abantu bolowooza nti ne ku feesi nga tabalabangako mu nsi eno nga baga nti ye yatutuma ng'atuwa ssente ng'oyinza okulowooza nti ddala Seggirinya kiki ekimukwasisa ssente ze aziwa abantu batte abantu ba Ssaabasajja mu kitundu kyazaalibwa babamalemu. Naye bwe bityo bwe byali omulundi ogumu ng'ebyo byonna tubitadde ku bbali nayogera ne Seggirinya nga yennyamidde nnyo n'aŋŋamba nti singa buli lwe njjukira olunaku lwe nava ku Dokita Besigye mpulira nga nina ebbanja ku mutima ogenda omwetondera n'annyumiza engeri gy'alowooza nti abantu abaali badde bamuyamba bamulekeredde naye nga byabeetaazaako buli kimu bakirina era wano wenjagadde okusimbula ekitebe kya National Unity Platform kyatadde obuvunaanyizibwa ne buyita ne we kirina okuba ku kulaba nga Seggirinya aziikwa naye obuvunaanyizibwa bwe kyateeka ku kulaba nga ava mu nvuba mu kkomera y'emu ku contributions ezamwongera obukosefu. Obuvunaanyizibwa obwo bwali negative. Ekitebe kya NUP ekirina legal advisor ekirina deputy legal advisor abaana bano basanyira eri nga Seggirinya mu kiseera ky'ekkomera yeetaaga bannamateeka abasobola okugataputa mu kkomera ne mutalabikamu legal advisor ow'ekibiina kye nga ne bwe baasomanga omusango basoma Seggirinya Muhammadi of Member of Parliament representing Kawempe North of National Unity Platform ng'ekibiina kye bannamateeka baakyo ng'omusango bwe gumusinga senga biseera bya Kalabba agenda Kalabba nga tewaliiwo munnamateeka wa kibiina nga tewaliiwo mumyuka nga Sekuritale General w'ekibiina munnamateeka alina masters okuva mu Harvard University. Simanyi oba abantu bamanyi Harvard University obuzito bwerina tebakitegeera Rubongoya amateeka ge wasoma n'ogatuusa ku level ya Harvard University nga tegasobola kuwolereza ababaka ba Parliament be batwala ku Kalabba wagasoma kuwolereza babyenkoko ffe tukikwata obubi nga toli munnamateeka toliyo as a lawyer toliyo as a surete nga gwe Sekuritale General w'ekibiina ekirina ababaka 57 nga 2 babatwala bawanika ku Kalabba osigaza 5 mu 5 ng'osobola okusula ekiro ennaku 3 ng'okuuma omulambo naye nga tosobola kujja mu kooti etandika ku ssaawa 3 ku 6 n'ebanga eyabuse kutaputa ku mateeka ge wajja mu Harvard University oba gali basoma g'abazungu oba ffe tukitegeera obulala nga gali agenda abantu basomedde mu university zonna across the world ne bajja nakkanga nti ndi wa Cambridge naye omuntu asomera mu Harvard abeera wa bulabe naye obulabe bwa Lubongoya obutasobola kujja kuyamba abaka ba kibiina nga Sekuritale General bwo bulabe nga bwajja kkanga ki nga babatwala kuba
life imprisonment. Ebintu ebyo n'ebirala bye ngenda okwogera byennyamiza nnyo abaka abo ababiri. Era buli omu asobola okukosebwa mu ngeri ezitafaanagana. Secretary General munnamateeka aliko level ya masters from Harvard University. Omwaka omulama nga tasobola kuwaayo wadde lumu kujja kutaputa ekyo. Martha Karua yavudde Nairobi naye akankanya kooti maaso. Kooti maaso nagirabye nga agibuubuumya. Naye tulina owa Harvard batwala ababaka aba babiri. Nga tasobola kuvaayo kujja goya gasoma nga gawoza ku ki. Legal advisor wa National Unity Platform. Si munnamateeka bamuwa kifo kya munnamateeka wa kibiina. Nange simanyi oyo kati looya akkiririza mu kibiina kya National Unity Platform. Ne si looya wa kibiina. Si looya, si legal advisor. Balina office ya legal advisor esasulwa ssente. Lwaki neesiba ku zino offices? Zo zisasulwa ssente. Bo bafuna omusaala. Bo bafuna omusaala okuva mu kibiina. Naye nga ku musaala ogwo tebasobola kukwatako nnaku bbiri ne bazitambuzaamu amafuta okujja okutaputa amateeka oba waakiri bannamateeka balina engeri gye bawanyisiganya oluusi naawe ataagasoma ogenda okulanga ono senga agizoonyiza omukubayo akaama. Munnamateeka gwe nabangayo naye munnamateeka ddala mugundiivu naye si office beyala wa office y'amateeka ow'ekibiina. Medadi n'omukyalo ono Malende ewala gye yali abadde awolezzaako agende ku musango oguli capital offense bwe gutyo ebyo birala Honorable Lord Mayor Lukwago naye ng'ekibiina batudde ekamu kya bagundidde deputy gyali buli lunaku ssaawa bbiri alipootinze. Abamaze okutuuka mu office. N'olwekyo bannaffe aba National Unity Platform muyinza okubanga ekyo temukimanyi nti n'ekyo kikosa omuntu omulwadde. Waliwo abantu be basuubira gundi tayinza kunvaamu nga si kugenda na kumuwa ssente naye ng'okugjayo obuzzi oyo n'amulabako ne waba ayogera n'abasawo n'aga nti oyo kayogedde n'abasawo. Nze Tamale emirundi yantumya aga nti njagala kulaba ku kwezi neŋŋendayo. Omusibe ku level ya National Unity Platform nga mukotti tasobola kulaba ku Secretary General wa kibiina kye nga Secretary General w'ekibiina kye alina masters okuva e Harvard. Yandibadde ayambala ebijoowo nga mu kooti tasobola kulaba ku legal advisor w'ekibiina kye oba ye Katana oba ye Mugisha. Nga mu kooti tasobola kulaba ku deputy legal advisor. Nga mu kooti tasobola kulaba ku deputy secretary ne bw'ataba munnamateeka mubaka wa parliament nga mubasulita azitowa. Mulina a contribution ku mbeera eziwera nnyingi ezamalamu abantu bano ababiri abasibe amaanyi. Effect ya buli omu bwe kisobola okubeera ekyo kiba kirala. Naye ekyo kyali kikyamu kya bulabe. Segirinnya lwe baava mu kkomera ne Honorable Sewanyana nga balina kwekweka nga waliwo mobu ebawenduliddwa nti abo baalidde ssente ebavuma buli lwe babikola bwe bati ku social media babavuma nti mwalidde ssente mwali badde temunnavaayo. Meaning nti abantu baali bamanyi n'omusango ssente ze guzitowa nga waliwo abalina okumala ozisasulayo bano baveeyo. Ffe nga abali ebbali tumanyi nti tebazza na musango naye ng'olyaga nti olaba baavuddeyo baalidde ssente ne bamala mu kwekukuma weeks 3 omuliro gusooke guggweko ng'ono mulwadde. Gw'omanyi ekyali ku social media olunaku abasibe lwe baavaayo nti abo baalidde era nga waliwo n'apika awa characters ez'enjawulo ku social media nti abo baalidde. Ebiseera ebyo byali nga buli lwe badde basiba nga yali abbye enkoko okuvaayo yeekubisaako ekifaananyi n'abakulu ekavule. Tewaliwo kifaananyi kya Segirinnya. Segirinnya ne lwe yaddamu okulabika obulungi n'abakulu ng'ali mu kulwanirira tiketi ye. Ebambi musajja wa tiketi bagitwala buli lwafulumako ebweru ayite ku musana ng'ebipande ebiramuza constituency ye kuliko ambuleera. Abanapu nuupu mwagala kutta bantu bammwe. Babateka ku pressure. Walabyeyo ekifaananyi kyonna ekivuganya ekifo kya Segirinnya nga tannafa nga kya kibiina kirala. Buli omu nti gundi ate badde n'engeri bakyusa nti era yadde yesimbye kuno kakati era bamuziriza kuno kwegamba ekintu kiri awo nti waliwo oba bw'oli bwazukkanaga nti nga bwe ntakudde omutwe kwezi kati jangu kati gw'obodda wano. Ebintu ebyo bye mukola babikola ku balwadde. Segirinnya n'aba nga ye yalina okusituka okugenda lwe bakuba pulezidenti w'ekibiina ekyasi ekyamulemazaako okumala ebbanga lyali sasi
ate bakubanze nti manyi obasase basisase fa batamanyi gundi ammunition izibuli kye bakuba osobola kiyita erinnya lyakyo naye nga Segirinya alina kugendera mu kagaali nga maama we amuvuga golaba embeera ya Segirinya yali agenda eri obaye gwe bali balina okukyalira balina okulaba bali kakati gwe ebyo tebimalamu maanyi tolaba nti naye yali agenda kwerwanako nti maama ntwala omusajja alabe nti nkyali naye watuukira okugendera mu mbeera eyo manyi bw'aba akoseddwa eno mulwadde akyali ku ddagala eno nti akiiko lwatudde gundi gwe baleeta eno nuupu yamaze okukkanya ne Nalukoola kakati njagadde mutegeere musooke mutegeere kubanga abantu balowooza wateekwa okubaawo several factors tutunuulira but more so tufunengamu obuntu bulamu akasobola okulowooza ku bannaffe mu kiseera bwe babeerera akazibu nti ebibiina ebitasobola kontrolinga bamemba baabyo n'obaga nti constituency ya musajja waffe mulwadde saagalayo muntu yenna atagalirayo tujja kisootinga when time comes temuti anaatimba nti tiketi tuzigabira wano oba we disqualifyings naye ng'ate ne meeting zituula ku kitebe okulaba nti gundi gwogenda okusikira ono ngali condemned to death already kati bino ebyabaddewo ebyennyamiza nabyo ngenda kubyogerako bannaffe bagamba nti gavumenti yabadde eteekateese omukolo ate gavumenti ya dikiteeta nti era yeeyasse n'omugenzi eteekateeka ety omukolo njagala abantu mmwe mutunuulire obunnanfuusi abantu okusooka abaagenda mu paalamenti ggulo limu ne banenya gavumenti obutajja mu budde okusobola okungubagira omugenzi enkeera era nalaba lope enkeera nga reasons issue emitaafu gimwetimbye ku mitima enkeera ate ne banenya gavumenti okujja okuziika ng'ate mwaginenyeza obutajja wali ekitegeeza nti mwadde mugyetaaga nnyo n'okusinga bwe yabadde yeetaaga okubeerawo kakati tusobola okuba nga tuli ku sitoole y'emu nga ffe tugibikkula mu mbikkula ya njawulo ne tulowooza nti n'olwekyo eriko sayidi bbiri nti olwaleero ogenda mu palamenti noga nti bannange muyinza mutya obutatwegattako vice president simulaba wano prime minister nga simulaba wano kuno kufiirwa era ffe ne tukuwagira nti kyoyogera kituufu era twabawagira enkeera noga nti ate mmwe mujja mutya wano temujja mmwe mwase omuntu nti wali bagenze okubanga balina okubaawo okungubaga nga tanafa nga yafudde ekizibu ekiri mu bantu ba Uganda naddala ab'omu Buganda mukyalemeddwa okutandika okusengejja ensonga mwe musengejja bantu ebbanga tetunaamalanga tetusengejja nsonga tusengejja bantu ani ayogedde nti egundi tunaba kitegeera nti ekyo kyekituufu senga tusengejja ensonga omuntu y'omu tasobola kubanga ayagala obuwagizi bwe era n'omukubira engalo ng'anenya prime minister n'otajja minister wa finance n'otajja ne basindika ono mulwadde owa health n'otajja muli babi okuziika kwe kuteekwa tugatta ne tukuba engalo enkeera ne batuula ne baga nti ate mmwe mujja mutya eno mwe mwasse n'omuntu era omuntu yenna sente za palamenti naawe ngenda gendawo sente za palamenti tuzeetaaga omuntu y'omu nze nga nina okukozesa obwongo bwe bumu okugamba nti kiwayogedde eggulo wabadde mutuufu nnyo okwogera kye kimu nga kati okifudde kirala ate nawe oli mutuufu nti gavumenti yakoze bubi obutajja kuziikirako kukungubagirako abanyoledde olw'okufiirwa omuntu waffe mu paalamenti nti ate era yakoze bubi okujja tuziikirako e Masaka n'okutegeka wanenenyezebwa obutakungubaga wali enenyezebwa okujja okukungubaga tuli ku mitwe eki era kyovala nti abantu abasengejja ensonga ensi abafaana bwe batyo babalabanga balabe naye ffe tetusengejja mmwe bantu njagala okiddamu lopu wali mu paalamenti ne weegattibwako ne banno era naffe ne tubawagira eno abakubi b'enduulu nti gavumenti eyinza etya obutaweereza senior officials to the level of prime minister of vice president senior cabinet ministers mu kukungubaga neweerezayo baminisita abayabayaba okusobola okungubagira omugenzi mukwano gwaffe Muhammad Segirinya ate gwe y'omu enkya n'oga nti ate gavumenti ebeeta etya basiniya batuziikireko bwe yabadde agikaabira n'emizindalo gyammwe tetujja gyogerako giriko obutwa mulina badikiteeta
mwe mwasse nti wali mwabadde mu bayito okusobola okubanga babeerawo ne mugamba nti babye obutajja nga tebannafuuka dikiteeto obanga omugenzi tannafa yali yafudde kakati mutegeeza kyatogga nti leero tebajja kuba badikiteeta ate be basse n'omugenzi so obwongo bwe bumu bwe buwagira kiri era bwe bumu bwe busubirwa n'okuwagira kino nga n'obwange kwe buli ogenda mu parliament tewaba butwa kakati kambabuulira abalaba naye ogenda eri ku kisaawe wabeerayo obutwa n'okutta Nuupu yali in charge of obulamu bwa Sseggirinya okuva nga bamaze omubika nti obwongo bufudde yes mark me awo Nuupu yalaze obuvunaanyizibwa yes obw'omuntu ku munne emabega gye sibabuulidde nti twamalako essaawa 3 mu kooti tulina Honorable Mpuuga oyo ebiseera ebyo loopu tulina Honorable abo abatono Sewungu Honorable Veronica Honorable Kakande Babedi Bwanika nga tunoonya obukadde 20 actually ana ng'ababaka bombi buli omu bamusabye cash bail wa million 20 buli omu n'aleeta zaalina kubanga tekyali nti waliwo gwe kyaguddeko nti ye yazze nga yeetegese ne ssente ez'omuzindo bwe zityo zisaba omuntu nga mubaka wa paalamenti kwegamba omubaka wa paalamenti alina ofiisi ennene ennyo ng'alinamu ne stakes nti ne bw'aba abuze bw'oba oyagala osobola okugenda mu paalamenti noga nti omusaala gw'abadde agenda okufuna kati gwange kubamba banja oli gavumenti erisiga ne babasaba miliyoni 4 in total essaawa 3 zinoonya tewaliwo wadde siringi ebitaano ebyava ku kitebe kya NUP ababaka be basiba be NUP era ng'ababaka ababadde mu kkomero okumala omwaka mulamba then basuubirwa kugenda ku withdrawinga ku ssente zaabwe era kitundu ekyasigalayo ababaka buli omu n'awa instructions ATM bakyala baabwe abaali yali okumpi ne mukyala we oba abayambi ne bagenda oku withdrawinga ssente ezo ku akaunti zaabwe bakibiina kya National Unity Platform buli mwaka buli mubaka wa ekibiina ky'obufuzi omu bw'ati akiwoyesa ssente ezitakka wansi wa miliyoni 2 omubaka ogwo mu myezi bwe giba 12 buli omu baba bamugjeeko miliyoni nga 18 kati baagala just 2 bamute ekibiina ng'ekya Nuupu kifuna ssente like this year katugeze quarter no kanjogere zonna annually kigenda kufuna 5.7 billion shillings ku babaka baakyo bazibala according on the strength of that party in parliament kitegeeza bw'odividingamu buli mubaka wa parliament akireetera ssente zoyinza okudividingamu ebifo 57 ku ka contribution yako bano nga tebasobola baddizaako emiliyoni 4 balembe kukwata mu nsawo zaabwe baveeyo ng'ate tebakosezza baana baabwe mu masomero genda kusoma kati omukwasizza mu nsawo yo olowooza tokosa bugundi bwe omubiri so factors ezaaviiriddeko omugenzi nyingi naye tuteekwa kuba bantu abasobola okuzijjayo ku 5.7 billion shillings Nuupu talina looya w'abo ababiri gweyinza kugamba nti yamusasulira mikwano gye Balukwago mikwano gye ba Medard Sseggona ini omukwano ne struggle eya politics mwe bagendera mwe bajjira Dr. Besigye ali mu kkomera almost mu bisango bye mu government eno bye badde gye tuteekako waliwo balooya aba struggle naye walabye mba Honest Kalibala olowooza nti bajjidde ku struggle they must be paid babasasudde ssente n'abalala so tekitegeeza nti bano bwe bajja ekibiina kina interest mu babaka baakyo nga bagenda bawanika kalaba nti era ekibiina kyalikoze kyekimu nga bwe kyakoze obuvunaanyizibwa okuba lwe baabise nti obwongo bufudde naye akyakuba wali nga babatwala kalaba ne kitandika okuba nga kyekinnannyiniye nti mukwata omulambo ne mugutwala mu paalamenti nga paalamenti ya Museveni mulinayo ababaka 56 minus him now ne mugujjayo ne mugaa nti ababaddeyo paalamenti ya dikiteeta tebajja
ne speaker tajja nga mwagututte speaker to preside over ali nga gwavudde na ku kitebe nga gwavudde na ku kitebe basajja mmwe ne mukwata omulambo ne mugutwala mu parliament ya dictator gye muga nti ekyamazima si yaffe lwaki tetusobola na kuyisizaayo tteeka lyonna naawe aleeta electoral reforms otulimba bulimbi nti lwaki nti eri be batusinga obungi parliament Museveni yagiwamba ne mukwata omulambo ne mugutwalayo ne mugujjayo ne muga nti eri bwaba dictator era neno tebajja buwongo just Sanyonyi emmotoka dictator gye yamuwa mu kitiibwa kye ekya Rope yabukadde 450 ekifo kye buli lunaku asaasaanyizibwako obukadde 7 alina emmotoka 3 okuli eyo obukadde 450 liidika n'endala etwala abasirikale n'ewaka wali abasirikale dictator be yamuwa dictator talina ku contributing anything ku mulambo gwa Segirinya gufune ekitiibwa yakwata emmotoka ya bukadde 450 era ono gye yagenderamu okuziika dictator n'amuwa n'abasirikale era be yagenda nabo dictator n'amuwa liidika emuggulira ekkubo dictator n'amuteera obukadde 7 buli lunaku okuddukanya emirimu gye ye n'abikwata n'abigenderamu mu kitiibwa ng'omwana w'omukyala eyabadde alaajana ye talina kubeera mu kitiibwa kya dictator ono ali mu bukadde 450 onule emmotoka gy'alina ali supposed kulinnyamu ye na mukyala we n'abalala babasiimye bw'aba takutaddemu tekutambuza dictator yagimuweeyo si dictator ng'agitambuliramu dictator bw'aleeta ttente ekitiibwa ky'omulambo gwa Segirinya guveeyo olwo abeera dictator talina kusembera Segirinya alina kubeera mu butente dictator eyakiriyalinga emmotoka etayitamu masasi mu Africa eri wano yokka opposition leader ng'agivuga oyo dictator nnyo okusobola okuleeta ttenti za bukadde 50 ne Segirinya afune ku kitiibwa ekifunibwa abalala wansi wa dictator dictator akwata obuwumbi 5.7 billion Uganda shillings annually naziwa ekibiina ne kitambuza emirimu gyakyo tali mu kitiibwa dictator tasobola kukwata era takkirizibwa kuteeka Segirinya mu tenti ya bbeeyi ya bukadde 10 aba dictator era ng'ali Westfield bantu mmwe bantu mmwe enseno keri bategeera kyemuli ne bategeera kyemulowooza mujja kulaba emisinde namwe mwewuunye nti dictator n'akuwa buli mwaka obuwumbi n'akuwa obukadde 5,700 dictator obumanyi gwe obukadde 10,700 nga ku ssente ezo tosobola na kutoolerako nga nabwe butono nnyo okumanya dictator mubi omubaka wo bamutwala kalabbo oba butamutwala bamwagaza obukadde 20 bamugjeyo tosobola bumutoolerako ku bukadde bwe 15,000 ku bukadde bwe 15,000 dictator n'akuwa emmotoka ya bukadde 450 dictator n'akuwa liidika dictator n'akuwa abasirikale 12 b'otambula nabo mu kkubo n'abali eka dictator nga takkirizibwa ku mulambo gwa Segirinya kuteekamu bukadde 250 okusobola nagwo ogendera mu kitiibwa nga kyasigazza kyokka okufuna mu kitiibwa kya dictator ngamba nti ye Rope kyali kizibu nnyo nga tasobola kuvuga mmotoka ye nga dictator yalina ogimuwa naye ekigivugisa ye kufuna kitiibwa lwaki adinayinga Segirinya ekitiibwa kye okumuwerekera n'ekitiibwa Segirinya sente yabadde azibbye bubbi okumuteeka mu ttenti ey'ebbeeyi Segirinya bano waliwo abaka ba parliament abali ku ludda l'opposition bwe baali bateeka parliament kambabuulire buli budget eya Uganda erinamu about 2.5 billion shillings ez'okuziika etegekera okuziika kuli estimated at 10 MPs okufa in a year buli mwaka kati ne bateekamu buli MP nga bajja musaasaanyako obukadde about 250 tewaliiwo mubaka wa parliament ku likodi bwe NUP yasituka n'aga nti sente ezo muzijjeemu zituuse mu budget y'eggwanga mu budget y'eggwanga yazifunye ate kakati n'emikolo egirina okukolebwa nti bantu balina okulabirirwa abantu naye yennyini alina okuba mu kitiibwa kye babiremesezza
bo emmotoka kubanga dictator yabirese kubanga nti yeyasse omugenzi kakati ababadde bagenda okuziika omugenzi ng'eyamusse nga bwe bagamba babakwatidde security lidika personnel ya security y'abantu 12 all armed ezo zombi ezo mundu 10 nga ne waka waliyo ng'abamu batambulira mu amadika era nga bazitambuza emmotoka njogedde ku sente value ezigigula 450 million shillings amafuta genywa 4000 cc katonda wange kati 1000 kati amafuta genywa esobola bayinza ogibalira emasaka ne bagibalira obukadde nga 3 ogenda n'okudda obukadde kale nga 2 ogenda n'okudda ago gali tegali ku miliyoni 7 ez'olunaku eziddukanya ofiisi kuba ne wewe motoka eparkings ezo zisigala zigenda eyasse ebyo yabibawa gwe baga nti yasse kati ne bagenda okuziika gwe yasse nga bo balina obigenderamu naye ng'ate ye talinaako kantu konna kalina kuwono Seggirinya yabadde tabba sente za gavumenti omuziika obulungi mu kitiibwa gavumenti kye yabadde emuwadde esente ezo mwe mwazikwata ne muziteekamu esente ezo gwe mulundi gwokka ye advantage yokka kye kitiibwa kye kyokka kye yabadde alina okufuna out of this government tuufu nga baziteekamu nga bwe muli tewali waziwakanya era tewaliwo muntu asobolaga nti Seggirinya atwala atya miliyoni zaffe 2.5 actually nezitaakoze tezijja kudda ku budget because death occurred ne baji parliament neji owninga yes out of its budget money was released ekitiibwa bazzo kimuwa ne mukimugaana nga mwe kye mulimu abantu mmwe mwene mukimugaana nga mwe kye mulimu dictator nti yeyasse omugenzi akuwa ekitiibwa kuliko emmotoka ne leero lwamazze ne mugenda ebweru wabadde ogenda bweru tiketi buli lunaku dictator agenda kuwa $920 okumala ennaku 10 dictator talina kusembera kwono muweesa kitiibwa eri ne ku airport saluti zivuga dictator yakuba naye bantu mmwe Seggirinya bamuwalanye buwalanye mpana ne badde ku Seggirinya lwe yava mu kkomera nga bamutadde ne munne Honorable Sewanyana baaga nti abo tebaddamu okwesaaza wano bava batya mu kkomera naye mutugenda ne twebuuza nti waliwo firimu eyali ekolebwa nga yetannaggwa nga bano balina ogirabikiramu ng'abasibe manye ebintu by'ennaku zino politics alimu firimu nyingi ne baba nga bagenda kwabootingisa firimu eyo efwe lwe baava mu kkomera gwali muliro nabiwulira teri fuutu soja ataavuma ekitegeeza nti tebaalina kuva mu kkomera gw'abasibi abasibidde bwereere ate okubata bamaze kusasula ate amaze kubawa bantu bali bagala balabe bafulumye batya so katugamba abasiba yabasibira bwereere n'asalawo okubata nga bagattotuta dwaki mala tusasula otute so abatanti sikyabatutte kalaba nga mumugamba nedda ssebo mbadde manyi olukuta onyamuuka bunyaamuusi misinde oddamu omugenzi Seggirinya twamulaba adduka emisinde kaakati ye yabasiba nga dictator ye yagaana Secretary General owa law school ya Harvard okujja okuwolereza yandiyambadde amagandu owa Harvard akanga ennyo naye mwami Lubongoya mu Harvard wasoma ki nga tosobola kuwolereza basibe bo mu Harvard masters ya law school from Harvard ne bakwata out of 57 MPs ababiri nga babatwala 2 years nga bapoocha nga tosobola kugendayo legal advisor w'ekibiina kya NUP advisinga ki era amateeka ki g'oyamba ekibiina reform temuzaagala mwagala kugendera mu mateeka ga dictator okusobola okumuggyako tebazaagala ziyite NUP oyogera ku reform ofuna tiketi kiki kakati mwe kiki mu kkooti okugenda okugalaga nti malungi gasobola okutagwe basibidde obwerere naye temwagendayo nga basibye Sewanyana ne Seggirinya mukolerani
ababaka baffe abalungi ab'ekibiina kya National Unity Platform nabalabye we mwabadde ng'omulambo guwambiddwa maama alaajana naye nze mbasaasira kuba manyi nammwe kyemwalabye si kyemwabadde mwagala teri muntu mubaka wa paalamenti gw'oyinza kubuuza nti oyagala ogende nga Sseggirinya n'aga nti we njagala nakkiriza tero oyagala bannupu dikiteeta talina kuziika naye sente waziisa ziziika abantu be kyemulinanze okunkakasa ng'eyali era abamanyi njagala kulabako enkyange ekiteeso kireeteddwa ekijjawo sente z'okuziika abaka ba paalamenti ababaka ba NRM abalala bonna bafudde bagenze n'ekitiibwa yes walabye owafeeka yasosogera nga baziika Cecilia Ogwalu olabye kati bano abagenzi Babadiri ne Besisira ebitiibwa engeri gye bagenderamu lwaki mutwalira abaana baffe mu ngeri omubaka wa paalamenti kya kitiibwa era bakuyita honorable honorable mu Luganda just simple kyekitiibwa ow'ekitiibwa ate mwe mukiisa kibeera accorded to them njagala okulaba ebintu bibiri bwe kiba nga Sseggirinya yabadde talina kugendera ku ssente za dikiteeta obukadde 2.5 nga nyingi njagala kulabako ababaka abatakyagadde era abagenze eri aleme kugendera ku ssente ezo nga baleese ekiteeso ziveewo kireme bulemi kagenti bannange mubaka wa gundi akiikirira gundi owa Nuupu nawulidde bafuutusoja aleese ekiteeso kiveewo ebintu babadde bategeseeyo obutwa bafuutusoja baffe nabo bali no mu intelligence okubanga bamanyi n'emmere ey'obutwa era bajja tuyambako nnyo naye kakati ebyo ebiboozi bwe biba nga ate abakulembeze be bagenderako ebyo ebiboozi ebyekifuutusoja nabyo bijja kubalamu amaanyi ate nga bafuutusoja kintu kya kitiibwa nnyo kakati no mu kuziika nga baga nti mulaba mpuga bwe twamukubye mulaba mpuga bwe twamukubye kakati weebale nnyo that is another angle abantu ababadde awo tebaabadde mu ssanyu nti mukwano gwabwe kuba bangi bagenze kuziika lwa mukwano aziikiddwa bw'atyo mu Nuupu okubaako kyokola ng'omukulembeze kimulaga nti okuba mpuuga oba tiketi ogikutteko oba otandise ogikwata ku bwoya kyova olaba nti ekisolo gye baalina okugenda okukuba Museveni ate Ssewungu yekka ye yagenda anti eri kukuba Museveni wano kukuba mpuuga yes mu by-election y'ekisolo wali tosobola kuweza half the number of members of parliament aba Nuupu nga eyabadde mu kuziika Sseggirinya. Why? Mukolo gwabadde you associate with this one against mpuuga. Naye abantu bano badde bafuna ekyokuyiga. Twazika wano mugenzi Tamale. Yes. N'ababaka ba Nuupu baaliyo. Yes. Mukulu Alozias yaliyo, Ssewungu yaliyo, n'abalala. Nuupu ne balaba enteekateeka gye twateekateeka okuziika Tamale. Nuupu ekisinga okugirabisa ng'ekigisanyusa kwe kulaba nti Museveni waali anywereddewo, mpuuga waali tanywereddewo. Yes. Ababaka bonna abawagira Nuupu, abawagira mpuuga ne be bateebereza obuteebereza nti muli bawagizi ba mpuuga tebajja bawa tiketi za Nuupu era mutawaanira bwereere. Bahiru Damani bonna ne leero owa NRM asala eddiiro n'agifuna, owa mpuuga takyasala ddiiro. Oba obitegeera bye njogera? Owa NRM ajja kugenda ku lunaku lw'okulonda nga ku lunaku lw'okwewandiisa nga bamummye kaadi mu kibiina kye NRM akwate etiketi ya NUP era mu kulonda okuwedde kyaliwo bannyeko yamala nakwesimba mu kamyufu ne kamukuba n'agwa ne bamuwa tiketi y'ekibiina kya Nuupu. Teriiyo leero tuli mu January wa 2025 awagira mpuuga leero nga n'asala ddiira mu 26 nga beewandiisa ne bamuwa tiketi. Bajoyisi baagala bona tebagala kufuna tiketi ne gwe bateebereza nga taliiyo. Mpuuga bamukyayira ki? Mpuuga kirasi ye tebajagala. Abamu ku ffe tetwamibwa tiketi nti twali tetuli articulate. Yes. Waliwo kirasi eri mu kkubwa ate tebagikuba mu bannabyabufuzi bokka. Kirasi bagikuba gigoba mu society. Yes.
kiraasi eyo yeekubisa Mmengo. Kiraasi eyo yeereeta ebiboozi ebikkakkanya ekitiibwa kya Kabaka. Kiraasi eyo yeereeta ebiboozi ebikkakkanya ekitiibwa kya Nnaabagereka. Abantu abali mu Buganda naddala Abaganda mulina choice bbiri, kino kitegeera oba butakitegeerera ddala. Abantu abaagala okukwata ekitundu kino abasobola okibalemesa era baboogerako ab'essuuti wadde n'aboogera baba bazisibye balowoozese nti bali mu kiraasi eyo. Yeyo abali kye bakuba ntegeera, in fact omuzungu akiyita integrity. Abantu be baagala okukwata be batalina integrity, be balina okukuba baveewo be bazimba integrity. Ekyo lwendi dda wano njabbawo amawanga leero ze siri prepared gye kikoze. Abagezi bonna ne babajja mu kintu only repercussion zaakyo bano abalo kitegeera nti bano babaguya bamala kituukiriza n'olaba embiro bano baga nti twali tuwagira kintu kikyamu. Gwe waliwo omuntu nga ddala integrity ye ennungi agamba nti baakoze bulungi Madada okuba ku baganda b'abagenzi, Madada okuba omuyambi w'omugenzi, ng'omuzimba mukwate state nga yagenda okuba n'emmundu. Oyo Madada atumalawo ffenna. Gomanyi kye kitegeeza. Kati ekyo tekisobola kubanga kikkirizika. Society erina integrity. Kyokka ate ono kyalina ofa gyalina yeeyo. Bona omusaba ekya integrity ojja kuba omuwanvuya. I mean sirina gwe focusing ako but playing that kind of political card. Kati alina okukakanya all those. Era category endala erina okukola nnyo ng'ate ekola bya kisiru okufuna tiketi ya NUP. Yeeyogere nnyo ensonga ng'eri analytical. Era abamu balaba nga baatandika nabo okukola ebyo ebisanyusa bali kuba bw'okola analysis nga zino ez'ebbeeyi osobola okunyiiza ow'ebbeeyi owa tiketi kya bbeeyi agenda okuwa tiketi. Kyova olaba nti tulowalinze politics, tulowalinze tiketi yintu ogaba embuzi, yintu ogaba endiga, yintu ogaba ente. Omukulu n'omutwalira omukulu olina musanyusa kumufunirayo kiyiwa ku musaayi n'awuta ku supu. So si kuba nti bannange tutuulemu luli ekyatusuula kino ne kino ne kino ne kino tukoze tutya tukyuse mateeka gano tukyuse mateeka gano tukyuse ne gano. Ebyo ojja kulabika nga integrity eyo ya bbeeyi okusobola okuwininga tiketi. Let me ask you, para NUP mu kulonda okuwedde yasimbawo ababaka abataasukka 180. Yasimbawo 182. 182. Abaka ba parliament bali 555 n'ekintu. Ekitegeeza nti 182 bali tebaweza half ey'ababaka bali bali tebaweza, therefore 2/3 majority. Kakati olina okugamba nti twawangula. Tekisoboka. Ekyo kirabwa nayonka naaweleka. N'abamu ab'e182 nga baabateeka mu bifo ebyali ebinunule already nga birimu ab'opposition. N'abamu ku 182 nga b'NRM kaswa. Abamaze okwesimba mu kamyufu k'NRM ne kabalema ne badde eno. Kaakati fe abagamba nti tetwetaaga kutuula kukola strategy ya kuwangula, awo tulina kusongawo nti ekyo kitegeeza nti twawangula. Tekisoboka naawe olina akatano musanvu oyinza otya okilaiminga victory. Kaakati gwe tojja kufuna tiketi. Ate nze njagazaayo. Kati bw'oba onoofuna tiketi ebyo bye twogedde nti ku babaka 500 katubalira omuntu wategeera gwe wasimbawo 180 haafu ya 360. Ekitegeeza nti ku 500 wali ne bwe baaliiseemu bonna wali tosobola kufuna 2/3 majority. Naye nga naabo tewali baleetinga
90% ebifo 57 lwaki nti wasuula baaliwo ng'ebifo biri liberated. Ne leero focus eriwo tewaliiwo meeting zituula kulaba butya bwe tusuuza vice president kifo WNRM kulaba butya bwe tusuuza prime minister Nabbanja kifo WNRM si be banene abali mu parliament kulaba n'abala the list is endless bali over 400 MPs aba NRM. Enkiiko zituula Mpuuga akisuula atya? Enkiiko zibadde zituula owaayi ono omulwadde ffe tetulinda ani addawo. Enkiiko zituula Lukwago asuula atya Kampala netuleeta owaffe. Kakati ezo enkiiko olinamu ababo ate era bw'okuba nuupu tennakuba ku muntu atali waayo tebakuga nti waliwo omubaka wa paalamenti ali ku bunkenke nga WNRM olw'okuba nuupu emuli bubi. Taliiyo. In fact aba nuupu ebali ku bunkenke ku WNRM ebali bubi ne nuupu ebali bubi. Nuupu yennyini. Genda wane Mawokota South wa muganda wange Hilidamani Mawokota North. Hilidamani ali ku kiseera kizibu. NRM emuli bubi ne nuupu emuli bubi. Gwendagaayo wekiri nga WNRM nuupu emuli bubi. Paulo Nsubuga wa nuupu. NRM emuli bubi ne nuupu emuli bubi. Jangwe Makinde West wao na Lebo Sewanyana. NRM emuli bubi ne nuupu emuli bubi. Jangu Joyce Baagala. Joyce Baagala. NRM emuli bubi nuupu emuli bubi. Ekira ne Wakayima. Tusooke ekira. Semuju omwogeza ate eryantama. NRM emuli bubi ne nuupu emuli bubi. In fact NRM kyekola bweraba nga nuupu egenda kumumugirayo nga wanediddirize bange tayagala kutunulayo kyagwe tobatabula muleka mukube soko mugonze. Kakati what kind of strategy is that? Naye ebyo bwona obyogera nga nze tiketi tolina bw'oba oyagala tiketi kati ayagala tiketi ya Siriwale. Nabikuwulidde dda yalina kusiriwala nuupu kati kankuddiremu kino kyembadde soogedde. Okulonda si kwa mwaka gujja. Road map nagikulaga wane electoral commission. In fact February nomination obaza abalina obulemu ku mitende y'enjawulo like yatandise tuli mu election yalingiya. Eya nuupu wali ogiwuliddeko. Kati kamba wa magezi aba nuupu ayagala tiketi era ne road map togisabe ekibiina kyo. Naye nga atolinda tiketi yakyo ng'erina kuyita mu road map naye togisaba tojja gifuna. Ng'oyagala tiketi twala mbuzi twala ndiga twala nkoko. Enkota y'ettooke gy'etikke Busimba. Politics is lowered to that level. Mu bibiina byaffe. Nti abagazi balaba nga bibasoosezaayo ente kati ate abasiru banaakola batya? Omugazi gwe wandibadde ogamba nti ono kabiriiti ogenda okenda yayitidde ku mbuzi alina akabuzi afunye akagundi akatwala kakati olwo gwomusiru ekifaananyi kyenda batwalinga mu Nalule ne Musisi nga balina akabuzi kaabwe awaka taata ababuze embuzi yange yalazeewa bagireese kakati tobuuza road map twala mbuzi bino mbawa magezi twala mbuzi abo bola abatwala embuzi tolowooza nti bino bitwogera tebibanyumira era tebabikkiririzaamu tebajja byogera n'osaba road map ya NUP gwembulira structure zalondebwa ddi tewali kati ate tiketi erondebwa etanga tewali structure bakugamba nti ate yaffe tugenda kusinziira ku maanyi g'abantu kye bayita democracy amaanyi g'abantu bagalabira mu box tebakulimba nti waliwo n'ofuna akamyufu nti eyamwe ya mobu tekisoboka so bajja kujja bayimirire mengaawo bagende nti mukuŋŋaane kubase gwe gundi tojja naawe tojja ani wano gwe tuwa tikwezi nti ekwata ng'oyodda bayaaye bo bonna mu ghetto yiyaawo. Amaanyi g'abantu bagalabira mu boxi era kye tuba tusaba mu boxi bwenkanya ticket structure ezirondeddwa out of abantu ne zirondamu ku beesimbyewo gwe ziwa tiketi. Ekibiina kye kisobola okukola kiteekawo bisaanyizo. Twagala omuntu ng'aweza emyaka 2 ffe mu kibiina, twagala omuntu ng'alina diguli
fe mu kibiina twagala kubanga ate mwe temuteeka kubanga muri outside the constitution muba within twagala omuntu nga yaweerezaako ne wano twagala omuntu nga amaze ebbanga lya myezi 2 mu kibiina buli akwalifyinga n'ayita mu bisaanyizo bimutaddewo publicly aba subjected to structures naye tebakugamba nti waliwo democracy nga balondesa maanyi g'abantu nga bafuna mobu ne bagiteekateeka bajja kukuleetera eggaali ogenda okulaba emisinde mu kulonda mu tiketi z'ekibiina nti ffe tugenda kukozesa maanyi g'abantu olina okuexplaininga ag'abantu gatambulira mu structures ziriwa bwe kitaba ekyo kitegeeza nti bajja kukuleeteranga ggaali bakuyiseemu eggaali yeyogera nemwe gye mutwala ebyobufuzi bya Uganda oba mulabayo oba ffe tulaba okumpi oba ffe tulaba okumpi lwaki tuvuganya mu kalulu ka Museveni mu byonna nga akabba n'amateeka nga mabi ebisaanyizo biri ku meezi njagala kubeera MP 18 years and above A level or its equivalent buli atuukiriza ekyo aba nominated ne fee naye tugenda ne fee temanyiddwa gye basasula waliwo asasula obukadde 10 waliwo asasula 5 waliwo asasula 10,300 gwe tomanyi kyali mu kalulu kawedde akyali kyama nomination fee abamu tetwagimanya nti nagyeri naye nga golina okulaba okufuna okusasula nomination fee tuva mu kalulu nti gundi ate yali wa 3 ate gwe nga tetutegeera so democracy gwe tulwanirira ateekwa kubanga tumulina tewali kibiina kisobola kutwala democracy mu gavumenti okujjako nga kimulaze outside government kakati ffe ekyaffe kikuga nti democracy waakyo bannaye tugenda kubawa tiketi ku maanyi g'abantu amaanyi g'abantu ye bookisi eno yennyini amaanyi g'abantu ge mateeka agalambika ebookisi bweneetambuzibwa tebakulimba nti amaanyi g'abantu eba mobu ti mu lukuŋŋaano egindi gundi gwe bawanikidde emikono ani abala era yategedde bano bakwalifayinze batya okulonda naye muteekeewo standards qualifications mwagalani ku kifo ki tubisome tujje ne bwe tujja mwenda structure eryokeera mule fon tulina kuyita NUP tulina kutuukiriza bisaanyizo byayo byesabye oba ne tutabituukiriza naye tujjamu ababituukiriza 4-3 ku kifo ekimu ne bagenda tewagaana wasobola okubeerawo mechanism eziga nti nga tetunagenda wali ku maanyi g'abantu mu box kwezi ne kasiba nti mukkaanye ani alekera munne twogedde twabadde bana kwezi ne kasiba nti bo baganye nti abo tugende munda ebitala byonna biganye si mobu kubanga bwe bagaana nze waliwo we neesimbye tutabadde nga tulimu aba opposition abasukkomu tutuuka ku boxi nga twagaana so tebeerawo electoral commission mwe babatwala batya bananga abantu abagezi mu kintu tewali mateeka ga kusunsulamu tewali structure za kulonderako bagenda kulonda babeyala namwe ne muga nti omukulu yaga nti maanyi g'abantu gegatya baga defininga just tell me n'abantu abagezi Museveni yeesiimye ate olutalo luli wano ate waabwe embalala ogenda kulaba y'ebyo tojja kulusangayo ngeni UP etaddeyo nti maanyi g'abantu simanya mobu yerangirira ensinga feke bw'ati omutwala outside Buganda tosobola wamulabawa naye kakati abantu bakole ki baani bannabyabufuzi naddala bali mwezi namugamba era ebintu bino ngenda bimuddiramu byonna ebinaakutuukako nga tobiwulidde you blame yourself oli senior obadde mu local government obadde mu parliament tokoze bubi mwe mulina oli member mu kibiina wali baddirwa kuba nti ekibiina tekirina na organ mwe mulina noziteekawo national council where do you sit to resolve on issues muteekeewo mechanisms omuntu kwayitamu okutandika okuba nti alina okwesimba wano ne wano temuzitaddeewo abantu bana baabawamba balina okubeera kabinenti ya NUP yonna bagiga nti erina kwesimba mu Kampala bali mwezi omusajja tubamugjeyo nakawa east abantu aboogera luno olulimi ffe tetusosola nze nina ababaka abali n'abanyarwanda nga bakwano bange era ba Buganda obutaka n'eggwanga kirala byanjawulo
gwe bakuziika Bunyankole enyimba ozaabya Bunyankole Christmas ovuga n'ogende Bunyankole bwe butaka bwammwe wajja osinza time ebeera n'abantu eri relaxed ku butaka lwaki ebiseera bimala eno gy'olina okusasula obusasuzi ebibiina byonna ebya abasomerako mu primary byonna oli mu bye Bunyankole lwaki mu kwesimba lwojja eno kuba tulina abantu betwogera nga si betwogerako nga ye Munyarwanda naye ewaabwe Gomba gye bamuziika Sekukulu gyagenda enyimbe zaayo zaayabya be bataka baayo gye bamumanyi naye gwe ewammwe gy'ogenda nga bw'otuukayo ne bw'oba oyitayo bisoga nti awo ne banziikayo wammwe teweegaanangayo mugende mutununulirire Rubongoya bakuziika mu Kampala Central taatawo gye yali wali ebijja oba mu Buganda waliwo bwe kityo ekikyo lwaki togenda eri nga namwe Sekukulu oddayoko wamu si kusosola wali ate abaazaalibwa eyo gye bakuzaala ng'ate butaka baabuteeka eno waliyo naffe abaffe aboogera Oluganda babasajja balaba baava wano ne bagenda eri Mwankole naye kati beeri obutaka bwabwe bweri so nabo bwe tuba twogera nti mwe mugende eri naye ate waliyo abaavaayo ne badda eno ng'obwabwe bweno naye mwe baabaga nti kabineti y'ekibiina yonna erina kubeera mu Buganda anti wano wali obuwagizi wokka ani eyabuteekawo mwe mumanyi emiggo makomera ge twagendamu okusobola okusaka obuwagizi bwa wano abamu nga tukyasoma era nga batukuba embooko okusobola okunoonya obuwagizi bwa wano mwe mumaze ne diguli mulina za university za bbeeyi mu America temusobola kwogera mu lulimi lumwogereramu ne mubuleeta bali wano mukadde wange Rubongoya ali wano Kampala Central ate Nsereko yalangiridde mbutadda kakati kasooke kiri Museveni afugira mu Kampala ye wali office ezize Vice President avaawa mu Kampala ava Teso Prime Minister ava Bunyoro Minister wa Finance ava Bunyoro gomanyi lwaki akola bw'atyo Cabinet yo yerina access okujja wano okufuna resources ozize eri nesikayo kati wano n'olekawo abaawana abatalina ate gye bagenda walala era bano abali mu cabinet beesimba mu bitundu byabwe gye baayitiramu bye baayitiramu Rubongoya ayagala wano we baagonze dda eno Kataabu gye yalangirira Kataabu era Kataabu ya Kataabu adde mu ba Rubongoya katugambe simanyi kati Kataabu olina kugenda mu ba Rubongoya olaba anti jagala kukulaga nti abantu bano battima wano battawo busi kati Rubongoya bw'omubuuza nti gwe ne Kataabu mulimu LUP so kati gwe oyagala wano yagenda ewuwammwe embalala akkiriza agamba ati Kataabu bamukoze abantu be bakakola obubi Kataabu ne bali mwezo n'abalala bajja bali mwezo bamujja batya mu kifo kye kyakola obulungi era kyabadde agenda okuwangula ne bakuzza ku World Mayor botagenda kuwangula ate mulya nnyama gwe bakatagaza emirundi gyonna mulya nnyama kati bamutadde n'atandika n'okwogera ebigambo bya Lutya nti nze nasazeewo ebipande yakakubi ebipande 10,000 biri mu bukadde bumeka buyitirivu abikubya mu World Mayor t-shirt abadde buli wagenda omukola ateekawo cost ezive makindi ennya bannange nze Road Mayor bakuga nti oya abadde tasalangawo gwe tola nti waliwo ekyatudde emabega ne kimugaa gwe yagala oba toyagala oteekwa kugenda wano abantu be mutagaza lwaki mutagaza ba wano lwakuba tebasobola nabo bennyini obuwongo be batagaza tebalina bino muganda wange mulya nnyama bali mwezo Kataabu abala sijja kuboogera muvunaanyizibwa ko bye babakola ne Nyanzi no musajja wange bamutagaza naye abivunaanyizibwa Nyanzi bamuzze no bamuzunza bamuzeeri bo be bani abazunza gwe Rubongoya Ssenyonyi mufumbiro babazunza batya abo bafune wano webale nnyo kati obuuza mufumbiro ani agende Busoga nabadde Busoga wabwe ku radio nga mbabuuza ne banga nti oyo yeegatta n'NRM eno ne tumugoba balina ekizibu kye bakola eyo tetunnakimanya mbu yeegatta n'NRM mbu ekifo kye n'akigabira NRM n'adda mu mwenge nanyi balina ebizibu bakola eyo ng'ab'okukyalo babimanyi lwaki mujja wano awanunule mugende mukola research ewammwe nkugambe nze jja bakolera research nja muleeta owa mufumbiro so bannange mufumbiro kozi agenda kwesimbawo nakawa isi awadde wali mwezo so kakati bali mwezo agende ewammwe lwaki mujooga abantu bamujja ku World Mayor mu abantu mmwe lwaki mujooga abantu bawano naye abawano lwaki mwejoza
ate abantu abaganda temwejoza kambabuulire kino kyengenda okumaliriza nakyo sigenda kudda mukwogera lwaleero paka programu ejja abaganda bemutategeera ebintu bye mulina kukola ne mutwalira buli kimu mu kajanja mujja kwekuba kyova ne kabaka waffe mwali mutandise mukuba ng'era waliwo ababakubira engalo ate ffe be balabanga ababi omuganda yayimba oluyimba lwe nga basoowaganye ne mukwano gwe ng'ensonga zaabwe za buntu n'akuba kampuni ya mukwano gwe nga bamuyita Nsubuga ng'alina abaganda abamukubira engalo amukube olwaleero kampuni esinga okutunda ebizigo eyali ey'omuganda Nsubuga ow'Emmamba kati ya musajja Munyankole ye sponsoringa n'ekuuka yaffe kubanga abaganda mukubira engalo ebintu bye mutategeera nga bijjawo mmwe waliwo oluko olusaanyaawo wano bannabyabufuzi ab'amaanyi babakuba abasuubuzi ab'amaanyi babakuba kampuni yali ekola bizigo nga okuva ku ddereeva okutuuka ku Emuddi baganda si mu kusosola naye nga beeba okumpi baalaba omuganda n'asoowagana naye mu byabwe bya buntu n'akuba oluyimba nga lulungi abaganda bakuba engalo mukubire eddala kati yagwa kati esinga naye nga n'ebintu bye batadde mu luyimba abantu bye bakkiririzaamu bya kijega simanyi ebizigo biddugaza gwe wali olabye kampuni nga yeekola biddugaza kate kasitoma naakoma waliwo ebyesiga nga naga nti tulaba mwezirugadde naye kwegamba ebiboozi ffe bye tuwuliriza ebyo ebiboozi bye tuwuliriza ebyo mbabuulira ebiboozi abaganda bimuwuliriza ne mubifuula ensonga bituswaza ebweru wa Buganda naye bigenda kutulawo Buganda bigijjewo bali mwezo ne banno muyinza mutya okubanga bababunzabunza nga bababunzabunza wano bazisibwe butaka nga mmwe muli mu butaka bwammwe be babajjako obutaka babusimbulawo omusajja mufumbiro eyagamba nti n'obwakabaka bwa Buganda obwakabaka busobola okuvaawo ne busaanawo n'atandika n'okuleeta justification obwakabaka obuvuddewo okusobola okumalamu obwawa n'amaanyi yakugamba nti vannakawanze neesimbewo naawe ne tutuyita musajja wa kabaka era ng'agenda kujja mu kokasi ya Buganda nammwe muleke kwefuulanga bisajjasajja mwe abaali badde baavaayo ne kwolwo ne mutandika okumukuba kati ate yabakuba Namboozi yandyogeddeko atwala bubuzi bambi omusajja mufumbira yimira mu kamera n'aga nti obwakabaka busaanawo n'atuleetera obwakabaka ebyokulabirako 8 gye buvudde asobole okumenyamenyawo obwawano ajja atya Nsubuga Nakawa tewali waddewo NUP atuuziza olukuŋŋaana okwekalakaasa n'Ensubuga naawe gwe tubadde tuyita omusajja bali mwezo oli kisajjasajja omuyeekera wa Buganda yakugjeewo yabeerewo nkomye wano lwaleero